okukwataganako ne Bruno K n'alaba ng'afuna obwenkanya n'atuuka ku kkula lye yatuukako rate w'amawulire gafuluma tetwakufunako kutubuulira wakikolo kya kubanga ye yalinga agamba Eddie Kenzo yanyamba mugende wa Eddie Kenzo. Anti kati abantu bangi nnyo bafrustratinze nnyo abayimbi lwa nsonga bajja ne babakwata speed. Asanga omwana ng'ayagala nnyo okuyimba n'ajja n'amugamba ngenda kuteekamu ssente n'agenda ne batandika okurecordinga. But along the way abantu bano bwamala okufuna music oyo batandika okwefuula. So kyekintu kyali kyatuuka ku bantu bangi nga kwotadde Bruno K nno yekka gwe mulaba naye bangi. Lwakuba Bruno K yavaayo ne yeekubira omulanga n'agamba tuteekinga even legal action. Ne tutambula nga bwe nakugamba nti ffe nga ku federation twafuna abalooya be tukola nabo partnership. Basobola okuba nga batukola ki nga batulwanirira. Ne tukolagana nabo nasooka ne nkubira abantu abo. The guy is an American. Ne mukubira amasimu n'annyinnyonnyola naye nga is a bit arrogant ye nga alowooza we can't go as far as that. Naye ffe twajja mukulembeze buno to bring a solution, solving a problem etambule badde ejjoogo eryo libadde likwatibwa ku bayimbi. So ne tulwana mpola mpola eno wansi kati ne tugaaka tukwase mateeka. Twebaza nnyo Mukama olw'okuba nti abalooya baffe basobodde okulwana musango ogwo ne bagukuba olukumu mutwe. N'emirala mingi egikyaliyo n'okwongera okutegeeza abo abatatuukiriza ndagaano nti mukikole mubeere fair. Tekirina kye kigujjako okubeera ow'amazima oba wasayininga n'omuntu contract making sure buli kye mwateesako mu ndagaano okikola. N'abayimbi mwennyini respect contracts, respect investors, respect record labels, then ne record labels respecting abayimbi basobole okutambulira mu business enyume nga tewali ayiikirizamu, otherwise we shall intervene. Oyamba abo bokka abakutuukiridde nga mukulembeze waabwe? Atakutuukiridde ate omanyi otya? Waliwo ekiwandiiko ekyafuutuseeyo nga balaga nti black market egamba nti Bruno K byayogera bajja kubimanya. Ate kooti omulamuzi aba mulamuzi era kooti kye beesazeewo kiba kyekyo ate ebyekooti tebabyogerera nnyo. Okay, nga tumaliriza tulinde tables mmeka okuva ku federation kubanga ekivulufi tukitadde nnyo mu high. Ekisookera ddala ng'ovudde ne ku kya federation yo nga yemu. N'abayimbi bennyini ba members tulina okubayitamu tulabe nga bagula tables this time. So bwe tunaba nga tumaze okuyita mu bamemba baffe na buli omu tujja kudda tubabuulire omuwendo gw'enkanaki. Tetunnafunayo okuba kiwandiiko kyonna kiva ku federation oba okulaba ng'oli in action tetumanyi bw'okikolera eyo munda kyekigenda mu maaso. Honestly speaking tuli mu kunoonyereza era ttiimu yaffe ekwatagana ne department eyo eri mu kunoonyereza era tulina awe tutuuseeko. Ebiseera ebisinga tuyinza obutavaayo kujja mu mawulire buli kimu kikolera mu mawulire naye ffe tubeere wansi nga tulina engeri gye tuli mu kutambuzaamu ebintu byaffe kubanga ekintu ekikwatagana n'etteeka kyekyetaaga nnyo okubamiramu kubanga mazibu nnyo naddala mu interpretation and all that but we are doing what we can. Okubeera wano ku Big Talent olunaku lwaleero ne omukulembeze atwala creative art. Nsaba kutegeeza bannayuganda nti as a promoter tukolagana concert ne tusalawo nti ng'abayimbi oba nga promoter nina okulaba nti nno nkwatagana n'abayimbi kuba ffenna tutambulira wamu. Wabaddewo enkola eyo erowooza nti abayimbi bakola byabwe ne bapromota bakola byabwe naye si kituufu. Tulina kubanga bwe twagala omulimu guno okutambula obulungi tulina okubanga ffenna abapromota abakulembeze n'abayimbi n'abakulembeze baabwe tulina okumanya nti guno omulimu gwaffe tulina kubanga tutambulira wamu era ffe bennyini tulina okusooka okwewagira nga tetulina tusaba balala kutuwagira. So mu mbeera eyo twali tudisikasingamu ne president mabega nga ambuuza program ne mugamba ndi mu kuteekateeka concert ya muzeeyi Kabuye Ssembogga kyava ngamba oyo muzeeyi wange era nze nga president nsaba funa olunaku ajja nkyalire mbeere butereevu mu nteekateeka za event eyo okulaba nti evaamu bulungi. So olunaku lwaleero kwe kusalawo okuba nti nno tuzze tumukyalireko ne artist
we nange nga promoter ntuuse obweyamu bwe bansaba okukola okulaba nti nno si big talent nga office then in office mwatuula ey'obukulembeze bw'abayimbi n'office ate eri ennene etwalira ddala creative art okulaba nti amaanyi gonna agajjayo okupushinga sheno ebeere successful. Era nsaba bapromota mwenna n'abayimbi mwenna nti wano ye yali badde enkola entuufu kuba nti buli tuba ne kye tulina tusooke tutuule wamu ng'abakwatibwako tusayire wamu amagezi okulaba tunakiguza tutya abalala be tukitwalira kubanga enkola ebaddewo ennaku zino twali twerumaluma ogenda okulaba promota ali ku TV ayombagana na muyimbi naye ng'ate muyimbi gwayombagana naye gwakola naye business kanoza ntebikola tulina kubanga tubeera wamu ne twewagira olwo abatuwagira lwe bajja okumanya nti bano abantu bategeera era balina gye baagala okutwala ensonga so y'ensonga etulese wano lwaleero omukulu omukulembeze Ed Kenzo ayenda osinge omukolo gwa musajja mukulu Kabuye Sembogga. Amen. Mwebale nakwagira muzeeyi Kabuye Sembogga nga promota balumya bwabagambye muzeeyi waffe muzeeyi wange muzeeyi waffe na namwe abakutte kamera n'abali abatulaba kuba muzeeyi tukuze tuwuliza nnyimba ze nyimba zitulyoyo emyoyo mu mbeera emobenda so kitukakatako okumusiima naffe tumuwagire tubeere naye mu mbeera yonna so nze nange nyongera omulaga gwange ku maloboozi g'abantu abalala bonna ti muzeeyi tulina okumuwagira nga ennaku z'omwezi meka 23 May wali ku Serena Hotel kifo kirungi nnyo Serena tugende tulaba shows comfortably ndowooza ate muzeeyi asaanawo naffe tugenda kujja tumuwagire abayimbi bangi abapya abamu generation eno abagenda okujja ate bayimbe naye ku stage n'abalala bangi nnyo abamanyi abamumanyi so tubeereyo nga 23 May ku Serena Hotel tuwagire muzeeyi ffe ku mutendera wali ogwa federation of course tujja kugula table ate bwe tumala ate twongere okuwagira mu ngeri emu oba endala tujja kubaayo nnyo era tujja kujja n'abayimbi baffe ab'enjawulo abajja okujja baweesa omukolo ekitiibwa n'okulinnya ku stage ate bakyamula abantu nezo bayimbe yes so kigenda kubeera kirungi nnyo bwe tunaba nga tuwagidde muzeeyi ffenna nga tumulaze obwa Sseruganda kubanga abugwana 10 ku kinnaakyo si bwe kiri sebo muzeeyi tukwagaliza performance ennungi tugenda kubeerayo mu lihaso nange ndowooza nja kwenyiga mba director awo ndabe ebivuga ebyo biveeyo bulungi oba okitegeera amiina mukama abawe omukisa thank you so much for coming pushinge muzeeyi tulabe ng'akola omukolo omulungi webale nnyo mwebale ddala President bwe tubadde nga tukolako interviews n'omukulu Kabuye Sembogga ng'atugamba essanyu lye nga tumubuuza ku kyawuma ne federation nga tugamba ye essanyu lye yasinga lijja nnyo ku federation era ng'atugamba nze ndi wa federation like okozesa bukodyo ekyo okukkirizisa abo abantu abakusingako emyaka ne mu ndongo okozesa bukodyo ekyo okulaba nga obasembeza joyi ekisookera ddala is not about competition mbu we are competing who and who ekisookera ddala kino kyabwa music kino kyakukulaakulanya mulimu gwaffe kyakwekulaakulanya kyakwebeererawo kyakwetegeera n'otegeera nti muzeeyi omulimu gwe yagukola okitegeera ennyimba ze yayimba n'omanya impact zegyaleeta ku ggwanga n'otandika okumuwa support nga tugimuwa lwakuwa nsonga ki kyomusuubira kuyimba wabula olwekyo kyakola ki yakola essanyu alifunye mu bukulembeze bwaffe bwe tuzeemu lwa nsonga we respect 100%. Ti muzeeyi wadde ffe tuli bakulembeze naye bw'ayogera tetuddamu ekyo kitegeeza okutegeera omuntu omulimu gwe yakola kubanga naffe gwe tukola ati tumanyi omuntu tusebuli aba atambudde kitukakatako okumuwagira oba omulimu gwe yagukola ate n'ekyokubiri okuwagira muzeeyi tuba tukola mulimu gwaffe ogwatuteesa mu ofiisi oba okitegeera n'abalala bonna atali ono yekka muzeeyi wabula n'abalala n'abali mu kujja obuzzi n'abaliwo oba okitegeera so tuli mukola mulimu gwaffe basically teri nnyo obukodyo bw'amaanyi but we are doing our job. Nga bw'ogambye nti muli mukola mulimu gwammwe muzeeyi essuubi lye lyonna lyonna erisinga kati mu ndongo ye gye yakuba
liri nnyo mu kigambo kya copyright era ng'alina ne beyeesunze okusuuwenga singa copyright law ebeera efulumye. Muzeeyi ali awo oyinza musuubiza ki? Ekinyinza okusuubiza muzeeyi before nga parliament tenagenda mu luwummula ejja kubeeyisiza copyright law kubanga already oba mwalabyeko Honorable Mao already yagenze dda mu committee oba okitegeera olwo kitandise ekisigadde kuba already gundi cabinet yayisa dda Your Excellency na confirming copyright management system digital then Oweekitiibwa Mao naye atandise committee then tugenda kutebolinga baba tebolinze bayise then tutandikirawo but so far already copyright management system ene yazze senga tunatandika okujja applying as soon as possible bantu bagenda tandika okukolerawo sente even before anything. As far as music is concerned, muzeeyi kyensinga okumwagalako yengeri gye yakompozingamu ennyimba ezo ezitali za mwaka gumu oba ebiri wabula forever. Ekyokubiri muzeeyi producer production ye yaba amanyi kyayagala yayingiranga studio nga kyayagala akola ki akimanyi ate almost ffenna abantu mukama basumbuddemu ne tukola ekyenjawulo production yesinza okutuyamba so because he learned production even before all of us ekyo kyemunsanyusaako nnyo okuba nti ali full package si wakuyiiya buyiiya wabula bw'abazze ajja nga kyaleese akimanyi self contained ate nga kyekyo ekifuula omuntu ow'enjawulo.